omwana Sheila Gashumba. Omwana Sheila Gashumba kyatukoze olunaku olw'eggulo zaagenze okuwera essaawa 6:30 ng'obufaananyi ne bu video butandise okubeera nga busaturatinga ku social media platforms ez'enjawulo. Kino kankyogere nga disclaimer bannange, nze saabulabye naye omwana yabadde ne ttatu wano ey'emmundu ku bbina. Kozi ngambye saagirabye. Video saazirabye ate tatumbeera nazirabye etyaye bannange. Eno story ngenda gikola nti ate nga njagala kubeera nga neewakana mbu saazirabye. Ekituufu kale kiri nti nze video saazirabye naye omwana alina ttatu yemu omanyi okubeera ne AK47 ku waneno we kati ate obuzibu njagala bannyonnyola naye ate nga njagala tegeeza eggwanga nti nze ndi mwana mulungi sinnababbeera nga ndaba ka video n'akamu aka Sheila Gashumba. Naye zaagenze okuwera ssaawa 6:30 olunaku olw'eggulo nga Sheila Gashumba obufaananyi bwe n'okutambi Obussegu ng'ali wamu ne boyfriend we omulungi Ricky butandise okubeera nga busaturatinga ku social media platforms obusinziira ku baŋŋambye mbu nze nkugambye sinnabulaba nira sibulina nira oba gwabulina obukalina mwana tukansindikireko nga obufaananyi ku video butandise okubeera nga busaturatinga nga bulaga mbu baŋŋambye nga bulaga mbu nga Ricky bali mu shower ne mwana muwala Sheila Gashumba era we batyo emimwa ne giruma. Ako kawedde mbu video bulina bbeera busatu naye akamu baakagasse kati bwafulumye oyinza ofunako obubiri oba obusatu kati mbwakalala nga Sheila Gashumba mwana wattu anenge jagiramu wati oluvannyuma n'akyusamuko ne wati bagenza okulaba ng'omwana alina ttatu y'emmundu ku bannange kinyonyola entyanza atalabika video ate nga ne video ne ttatu ze tumanyi obulungi eza Sheila Gashumba nazo zimwolekese ez'omu mugongo yali akubye God's plan n'amala ne beekyawa ne God's plan n'azikyusa n'ateekawo ekiwawaatiro kya malayika eyo ttatu nayo n'akyusa waati ekyensutimbu neerabikira ddala bulungi. Naye Sheila Gashumba yavuddeyo mu lwatu yasoose kubeera nga avaayo n'ategeeza eggwanga nti waliwo abantu abamu abakozesa photoshop okubeera nga bateekako feesi zaabwe basobole okubeera nga balowoozesa abantu ti obutambi bw'Obussegu obuli mu kubeera nga butambula mbu bwabwe ye ne boyfriend we Ricky. Ekyo statement yasoose okubeera ng'akola. Ennyuma waliwo post yakoze ku Twitter n'agamba kale ebifaananyi n'obutambi obuli mu kubeera nga butambula byange period. Okitegedde n'akakasa munira ddala kituufu byange period kati temudamu kaki nga munjasamira naye maama nze we nasinza okubeera nga neetegereza we ttatu y'emmundu wane saagirabye sinnababbeera nga ndaba Akatambi bannange gwe nawe naayagala okubeera ng'omanya details n'ebisingawo n'obutambi bwonna subscribing hano ku SMX Media tojja kubeera ng'omissinga updates n'obutambi bwennyini n'ebifaananyi ebirala binaabe bifulumye gwajja osooka okubeera nga obifuna waneeno ku SMX Media. Still waneeno ku SMX Media nkujjukize nti tutambula ne bannaffe abasumula Labo Products bo bakugamba nti abasumula Labo Products abakutuusaako products z'omu kisenge eziri 100% nakyo omusajja nga tomalako bulungi mu nsonga z'omu kisenge bagenda kuwa horsepower ogenda tandika okwenyumiriza mu ky'okubeera omusajja ewaka ate gwe omukyala nga bakuvumidde ebbanga nti olina bukalu ez'ensonga nnafu nnyo gwe wenalina infections osiibwa ovaamu amazzi galinga amata wetakulatakula infection eya buli kika yonna bagenda sobola bulungi nnyo okubeera nga bagikujjanjaba wanino ku Sumula Labo Products bakoleko ku enamba y'essimu bajja sobola n'okukola delivery wonna wonoobeera oli ku kasente akasaamusaamu bakubereko kati osobola okubeera ng'okola